Kale tubalamusako mwena abali ku mukutu ogwa The Still Hope abali mu ggwanga Uganda ate namwe abali emitala w'amayanja tubaagala nnyo. Mukama tukwebaza olwaleero tukuwa ekitiibwa n'amatendo kyetuva twaniriza omwoyo omutukuvu atuluŋŋamye okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu mwetusabidde. Amiina era amiina ddala. Kaakati waliyo akatambula ak'omusajja bamuyita Ssaalongo eyavuddeyo ne yeenenya mu lwatu ku bigambo ebyatambulanga. Simanyi nammwe muyinza okuba nga eyo saga mwagiwulirako kuba nange nakula ngiwulira nti Pastor Kayanja atunda omwenge. Simanyi mu nnyumba ye baakwatiramu omwenge. Baza ebintu ebyo twakula tubiwulira era abantu bamanyi bituufu era nga tumanyi bituufu naawe omanyi bituufu naye wali avuddeyo n'agamba ye yatunda omwenge ogwo ye yasimagolinga oba ye yakukusa omwenge ogwo n'aguleeta mu nnyumba eyo baali tebanabagiyingira baali mbu bagizimba buzimbi. Kakati revenue yali yayagala kwepena misolo kati n'ateesa mbu n'omusirikale yali akuuma oba sikaali yali akuuma we bazimba ne bakwekaawo. Kati revenue ndowooza mbu weyajja neegusanga omwo gwe tomanyi zino zimulongooti FM ne zifulumizaawo. Musumba mu nnyumba ye basanzeeyo omwenge, Omusumba atunda omwenge. So omusajja avuddeyo mbu n'awakilalite. Akati njagala naawe owulirize bulungi akatambi ako ndowooza naawe oyinza okutegeera amazima oba obadde tobimanyi ate tusobole okuba nga ate tweyongerayo. Amanya gange nze Ssaalongo Kasibo Joshua. Ssaalongo Kasibo Joshua. Bano family yange. These are members of his family. Nzize olwaleero wano mu Miracle Center. He has come today here in the Miracle Center. Nga nzize mbeeko n'ekigambo kye ŋŋamba abantu. To speak a word to the congregation. Ate nga ndina n'ekigambo kye ŋŋamba omusumba. He also has a word for the pastor. Omwaka gwali gwa 2004. In 2004, waliwo ebintu ebyayita mu maka g'omusumba. There was a shake-up in the pastor's family. Nga yali wines and spirits. Nsonga ya wine. Wine oyo yali wange. That wine belonged to this gentleman. Ekindeese olwaleero. The reason he came here today ekisookera ddala kusaba musumba Asonyiwa. Is to ask for forgiveness from the pastor. Ekyokubiri. And secondly, nzize kwebaza Katonda. He's here to give thanks to God. Kubanga andeese maaso g'omusumba. God has enabled him to come before the pastor. Ekyokusatu. And thirdly, njagala kubuulira nsi yonna. He wants to inform the whole country and the world at large. Ndi musajja musuubuzi. He's a businessman. Ng'abasuubuzi. As businessmen, nali nkukusa okudojinga omusolo. He smuggled that wine in order to evade taxes. Ebiseera ebyo. At the time, omusumba yali tanaba kuyingira nnyumba eyo. Pastor had not yet entered into his house. Naye yali alinawo abakozi. But he had some workers at that construction site. Era yali musirikale waawo. The security person at the site gwe twakolagana naye is the person he dealt with okuyisaawo wine. To stock the wine right there. Naye abantu bakitwala. Many people took it as nga balowooza nti omusumba ye yakola ekikolwa ekyo. Thinking that wine belonged to Pastor Kayanja. Njagala okubabuulira leero mwenna. He's here to clear the air. Mukimanye. May everybody know. Omusumba teyalinaako kakwate konna. Pastor Kayanja had no involvement with that wine whatsoever. Mu bulamu bwange. In his life. Ekintu kye nsinze okulaba. The thing he has observed. Mulimu abantu. There are people abafiira obwereere. That die innocently. Era n'essaawa zino. Even at this time, ekiseera kye twogereramu. As we speak right now, wayinza okubaawo ebintu ebyogerwa ku musumba. Probably a lot is being spoken against Pastor. Naye nga nabyo biringa ebyange we biri. But there are same allegations as his were.
Sebo Musumba. Pastor, Nze kwenenya mu maaso go. he's here to seek for forgiveness before you. Ndi musajja musuubuzi. He's a businessman. Saalina kikolwa kibi kyonna. He didn't have any ill motive whatsoever Kyakwonoona linnya lye. to destroy your reputation. Ekiro ky'olwaleero Tonight, mu maaso ga Mukama in the presence of the Lord, nkusaba kisonyiwa. he's requesting for forgiveness from you, Pastor. Ekyokubiri, And secondly, nsaba obeere mukwano gwange. he's requesting you to become his friend. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Again, Father, your steadfast love amazes me. The things you do, no one can do. Jehovah, you're so amazing. I will magnify your name, your steadfast love amazes me. The things you do, no one can do. Jehovah, you're so amazing. People, just lift your hands. These are holy moments. These are holy moments. Divine moments. Jehovah, you're so amazing. I will magnify your name, your steadfast love amazes me. The things you do, no one can do. Jehovah, you're so amazing. The Lord's grace is amazing. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Praise the Lord, brothers and sisters. Neebaza Katonda olw'akaseera kano. I bless God for this moment. Kiseera kyali kiwanvu. It was a long time. Mukama yanteekako omugugu. The Lord laid a burden upon me Kubanga nali ndokose. because I'd given my life to Jesus. Saategeera brother wange ekiseera kye yagenderamu. I didn't know the time my Naye brother went to do natuuka ne that. mpulira omugugu nga buli we ndaba ekifaananyi kya musumba. Time came I had a Nga burden. mpulira ntandika kukaaba. Whenever I saw the image of Pastor, Bwe baayogeranga ebigambo. whenever they spoke words, Nabeeranga mu I kukaaba. would be crying. Famire yange teyamanya. My family never knew. Nenkooga ne mbeera mu kusaba I n'okusiiba. became skinny because I was fasting and Lwali praying. lumu omusumba n'ajja ewa musumba Padde ekireka. One time Pastor Kayanja went to Pastor Nze Paddy's nasooka in Chile. okubeera ku I mulyango was the first person on the kubanga door. naali mu kusaba n'okusiiba I was nga ndi fasting mudwayi and praying. nga sirya sinywa Dry fast. naye nga njagala kusinkana I musumba wanted to meet Pastor kubanga Kayanja. basumba bangi be nakozesa be nayitamu I went through ne many ngamba pastors nsaba mutwale mu maaso ga requesting for an musumba appointment with Pastor nenenye ku lwa famire to yange repent on behalf of my naye family. buli muntu yatya Everybody was afraid, n'agamba tutuukayo saying, tutya how can we face toyagala him? kusibibwa Do you want to be ne arrested? ngamba musajja Katonda I tasobola said, the kutusiba man of God cannot arrest ne us. nkwata brother wange I ono got this, my ne brother. tufuna emmotoka We got a car. ne nteekamu abasumba ne tugenda awaka put pastors ne who ngamba went nti tukaabirire Katonda We cried unto ku lwa God brother wange on behalf of their kubanga brother. ekintu kyatuuka ku musumba okumuwayiriza naye happened to kyamutuukako Pastor also era happened to him. n'ayingira mukomera He mwaka was mulamba in prison for a ne whole tusaba year. Katonda They prayed to God. naye neebaza Katonda She's grateful to nti God. olwaleero kubanga we Today, najja wano
When she came here, musumba ngazewa musumba Paddy when Pastor visited nali Pastor ku Paddy, mulyango he was on the door. She was on abasirikale the basookera ku nze okunzijawo security people took her nengamba away. njagala musumba She said, I kunsabira want Pastor to naye nga pray for me. njagala kumugamba kintu She kimu wanted to tell Pastor nti Kayanja, tusonyiwe ffe twayonoona forgive us, we are the ones who saamufuna nenvaayo She didn't nempulira meet. ng'agenda She kolomooki felt Pastor was going to nayimirira ku Karamoja. kkubo She stood on the way ng'amanyi nti oba asobola okundaba thinking Pastor would see n'agamba her. nti kandabe omukyalo ono kyagamba And see what emmotoka he will say. zampitako The cars okutuusa pastor. we n'ajja wano Until when era we she n'ajja came- wano when she came in sitaani 77, yageza nnyo okulwana Satan tried to fight erinnya lya musumba lyonooneke for Pastor's name to be naye nendwana destroyed. kubanga we n'ajja wano nali njogera When she ne came, basooka ne banzijako they akazindaalo took the mic off her nengenda wa while speaking. musumba David She went to Pastor David nengamba ndina and said, I ensonga have an issue. ndina okusisinkana musajja I wa must meet the katonda man of we God. namusisinkana When she met Pastor, musumba n'asanyuka Pastor was n'akaaba very happy and shed tears. nendaba nga egundi ennaku eri She realized that evudde ku sorrow mutima left his heart. nagenda nga mpulidde emirembe She left with peace. we nafuluma waliwo omwami yaŋŋamba nti ono asaana kufa A gentleman told her she neŋŋamba must die. weebudde wange ow'okufa wekiba nga said, "If it is my time to die, kasita it's okay." amaze okutereeza katonda At kyabadde least amanja I've corrected mu maaso everything God demanded g'abasumba before the pastors. neŋŋamba ndi wa She said, "I am mirembe peaceful. osobola okunzita You can naye kill nga me, njogedde but I've eri spoken it abantu out." nga musumba amaze okumugyako omusango After Daddy, vindicating nkwebaza Pastor, olwaleero Pastor, thank you Kiti today. kiwedde ekyange ne katonda Between me and God, it weebale is finished. twaniriza Joshua Thank you for receiving weebale Joshua Joshua. kubeera mukwano gwo Thank you for accepting Joshua weebale as your friend. otwanizanga family Thank you for Kasiko. receiving us as a tuli family. basanyufu We are so nnyo. happy. weebale otusonyiwa Thank you for forgiving katonda us. akuwe nnyo May omukisa God bless you so much. akwongere mu maaso May He akola take you ebinene further. ebikulu. And please come here. Sembera. I forgive you. Nkusonyiye ssebo In Jesus' name. mu linnya lya Yesu. Can I lead you in a prayer? Nkwatuza obulokozi. Pray this prayer with me. Ddamu essaala eyo n'omusumba. We were building our house. Twali tukyazimba ennyumba yaffe We had not yet entered the house. nga tetunnagiyingira. And we woke up Tugenda okuzuukuka lumo on the news. ng'amawulire gafulumye. URA reinforcement had surrounded the place. Abakwasisa amateeka ga URA nga bazinzeko ekifo. As you see, the excerpts of the newspaper, Ekyo kye bajje mu ggulire eryali that lyogera. was the headline all over. Gwe gwali omutwe omukulu mu mawulire wonna. It was 2006. Gwali omwaka 2006. It was news came out on the 28th of August 2006 Amawulire gafuluma nga 28 gw'omunaana and said 2026 wine herald at Kayanja home. nti omwenge gusangiddwa mu maka g'omusumba We were Kayanja. not in the home. Twali tetunnayingira We had nnyumba not eyo. yet entered the house. Nga tetunnayingira nnyumba eyo. And but what was so shocking Ekyali kikanga ennyo is the media ab'amawulire went wild. ne babunyisa wonna. Went wild. Ne babunyisa wonna. For sure, they had caught the wine there, Mazima ddala omwenge but it was baagusangabo. not yet our home. They were still building it. N'ennyumba yali tenafuuka yaffe yali ekyazimbibwa buzimbibwa. As you heard the gentleman. Nga bw'owulidde omwami ono Ssaalongo bw'ayogedde. So it was, pastor was smuggling wine, Ne bagamba omusumba akukusa omwenge. and it was bad. Embeera yali mbi nnyo. Went global. Amawulire ne gagenda mu nsi yonna. Social media was not that great, but newspapers Mikutu gya social media tezaali gy'amaanyi ebiseera or bino. radios, Empapula people z'amawulire, had talk shows. radio abamu ne bakola zi talk show. How many of you heard about that Bameka thing? abaawulira ku nsonga ezo So you know. mumanyi. And I remember Nzijukira 5 days later, wayita ennaku 5 I'd gone to URA to make a statement nagenda ku URA okukola statement and said my home was not yet ne occupied. mbagamba amaka gange nali sinatandika gabeeramu. And then I got a call. Ne nfuna essimu. What was so encouraging Ekyanzizaamu ennyo amaanyi that weekend wiikendi eyo we had
two people, special people who came to encourage us. twalina abantu babiri ab'enjawulo abajja otuzzaamu amaanyi. But I'm sharing this because some of you don't know. Sometimes you read about people bino ebimu mu byogamba and you see them and you judge them. mutunulira abantu ne mubasalira omusango. When everybody was doubting, pastor, nga buli muntu abuusabuusa yimusumba maybe. oba obaolyawo. But the church was merciless. Ekkanisa teyalina kusaasira. Preachers ababuulizi just started talking ne batandika okwogera nabo on radio, ku newspapers, zireediyo mu mpapula z'amawulire. and it was bad. Embeera yali mbi nnyo, Not so for the people of the world, si nnyo eri abantu b'ensi but the world. naye And they were looking, I think, for him, ndowooza and he was hiding. baali banoonya omwami ono nga yeekwese. And so there was nobody. Nga tewali agamba gwange. Then at around, I think it was Friday or Saturday, Lwali nga lwakutaano oba I lwamukaaga was fasting, I was praying. nali mu kusiiba n'okusaba Then I got a call. ne nfuna essimu. At that time, he was not a general. Ebiseera ebyo omwami oyo At that time, teyali he was not a high officer. nga si mukungu wa I think he waggulu was at the rank of captain. ng'ali ku ddaala lya kapiteeni. Muhozi Kainerugaba. Genero Muhoozi Kainerugaba He called me n'ankubira essimu and he said, Pastor, n'aŋŋamba nti musumba, we've done the investigation. tukoze okunoonyereza kwaffe, You are not involved. bino tobiriimu yadde. We know the person Omuntu tumumanyi who smuggled the wine eyakukusa omwenge ogwo and we are looking for him. era tumuwenja. But be comforted, Naye gwe ddamu amaanyi, you are not involved. bino tobiriimu. And I said, God, Ne ŋŋamba Katonda thank you. weebale nnyo. But that thing kept on Naye ensonga eno yeeyongera going, maaso. and even sometimes you hear people, Oluusi muwulira n'abamu even today, my No. friends bakwano bange globally, mu nsi yonna, it went viral. amawulire ga bonna wonna. I sit on so many boards Ntuula ku bukiiko bungi of churches, of obw'amakanisa organizations, obw'ebitongole internationally. mu nsi yonna. It was bad. Kyali kibi nnyo. But during 77 days of Naye glory, mu nnaku 77 ez'ekitiibwa kya Katonda, my sister here, she came mwannyinaze ono yajja and she told us the story. n'atubuulira byonna She said, ebyaliwo. I am the sister of Joshua Nagambye Kisibo. mwannyina w'omwami Kasibo. Our brother is the one who smuggled wine there. I said, Mwannyinaffe really? ye yakukusa omwenge ogwo ne mubuuza ddala. I told her, no, God has forgiven us so many things. Ne muga Katonda tusonye People bingi. are not going to go to hell because they have sinned. Abantu tebagendagenda mugenda lwakuba boonoonye. People are going to go to heaven because they have refused to hell because they have refused to repent. Ekigenda otwala abantu mu geyena lwakuba bagaanye okwonoona okwenenya, Because they have refused to repent. kuba bagaanye okwenenya. That's what's going to take people to hell. Kye kigenda otwala abantu. All of us have sinned Ffenna twayonoona and fought short of the glory of ne God. tugwa okuva mu kitiibwa kya Katonda. But repentance Okwenenya repairs us. kutuddaabiriza. Repentance Okwenenya repairs us. kutuddaabiriza. No matter how deep sinful we have been. Si nsonga twennyise tutya mu kibi. To me, Eri nze this is one of those miracles. kino kye kimu ku It's byamagero a ebyo surprise. kineewunyisizza nnyo. Because I had forgiven the family, I had forgiven him. Nali namusonya omwami ne Then in famire 77. mu nnaku 77 z'ekitiibwa. And to see him come, Okumulaba nga yeesitudde n'ajja it's really amazing. kyewunyisa nnyo. And God has forgiven us many sins. Katonda atusonyiye bingi bye twayonoona. The Bible tells us Jesus was teaching us how to pray. Bible, And he yes. said, forgive us our trespass. Please stand up. Don't kneel down. Muyimirire temufukamira. Please don't kneel down. Temufukamira. Stand up. Muyimirire. He said, he Yes. said, forgive our sins Tusonyiwe ebibi byaffe as we forgive those who sin against nga bwe us. tusonyiwa abo abatwonoona. As we forgive those who sin against us. Nga bwe tusonyiwa abo aboonoona gye tuli. So first of all, I want to thank you for coming. Ekisooka nkwebaza okujja. And please come here. Sembera.
I forgive you. Nkusonyiye ssebo In Jesus' name. mu linnya lya Yesu. Jesus Yesu was crucified for us, yakomererwa ku lwaffe, was beaten, yakubibwa was wounded. n'anuubulwa. We did it to him. Ffe twakimukole ekyo. But then on the cross he said, Naye ku musalaba yayogera forgive them. nti basonyiwe, They don't know what they are doing. tebamanyi kye bakola. The thing you can do Ky'osobola okukola to yourself, eri obulamu bwo, you can get forgiveness from me. osobola okufuna okusonyibwa okuva gye That's ndi, fine. tewali buzibu mu ekyo. But it's forgiveness from God. Naye ekisinga byonna Katonda okusonyiwa, Not only smuggling wine, si kukukusa mwenge kyokka. because at that time probably you didn't know better. Mu biseera ebyo oyinza oba wali tomanyi But nnyo, now you know. naye kati omanyi. The key Ekikulu is to let Jesus forgive your sins. kukkiriza Yesu akusonyiwa ebibi byo byonna. That is the most important thing Kyekintu that you ekisinga can obukulu do to yourself. ky'osobola okwekolera, Actually, it's a gift you can give to yourself, kyekirabo ky'osobola okwewa, because God wants to use you kuba Katonda more. ayagala kwongera kukozesa, He wants to bless you. ayagala kuwa He mukisa, wants to bless your family. ayagala kuwa famire He y'omukisa, wants to do a lot of things. ayagala kukola bintu bingi. But it begins Naye kitandika when we ask for nga forgiveness tumusabye from the atusonyiwe, Lord Mukama to save us, atulokole, to change us, atukyuse, to transform us. atukyusize ddala. That's the best we can do to Kyekisinga ourselves. kye tusobola okwekolera. Yeah. But from me, Naye okuva eri nze, I forgive nze you. nkusonyiye, And I know heaven will forgive you. manyi n'eggulu ligenda kusonyiwa. So I will ask you, Ngenda kusaba because eternal life is better kuba obulamu obutaggwaawo bwe businga than this world. okusinga obulamu bw'ensi eno. Eternal life Obulamu obutaggwaawo is better bwe businga than anything we could ever think of. ekintu kyonna kye tuyinza okulowoozaako. In Jesus' Mu name. linnya lya Yesu. Can I lead you in a prayer? Nkwatuza obulokozi. Pray this prayer with me. Ddamu essaala eyo n'Omusumba. Heavenly Father, Heavenly Father, in the name of in Jesus, the name of Jesus, I am here, I'm here, a sinner a sinner who needs help, who needs help, needs a Savior. needs a Savior. Redeem me, Redeem me, help me, help me, strengthen me, strengthen me, and save me. and save me. Lord God, Lord God, forgive me forgive me of all my sins, of all my sins, and forgive me and forgive of me all the people I've hurt. of all the people I've I hurt. ask you for your forgiveness, I ask you for and your I receive your salvation. and I receive your I salvation. receive your joy. I receive your May joy. the curse be lifted off my life. May the curse be lifted off my life. May the curse be lifted off my family. May the curse be lifted off my family. May the curse be lifted off my life. May the curse be lifted out of my In life. Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Haleluya. You are my brother. Oli muganda wange kati, engalo n'enduulu. Kale ndowooza obutambi obwo okoze ki, obuwuliriza bulungi nnyo ddala. Omusajja ng'akunnyonnyola nga bwe byali, yali yeepena musolo n'ateesa. Abasikaale nabo bamanyi, baagala za mangu. Newandibadde ggwe omusajja ng'akuwa ssente mu lunaku lumu ze bakuweera omwezi, ate ekintu kya ddakiika nga lwaki tokkiriza. Ndowooza abadde ababuusabuusa abadde beebuuza nti ebintu bino byali bitya, nnyini kubikola Ssaalongo avuddeyo ne yeetondera Omusumba, ne yeetondera n'ekkanisa. Agamba nali sigenderedde kwonoona linnya lya Musumba, wabula nze naye nange ndi bizinesi man, neepena misolo. Kakati ekyo kye kyali ekifo ndowooza ekyamangu, ate ne mpangisa oba nenda asikayo ne mugamba owaayi kiba kitya we nkutemerayo kano. Kakati simanyi gwe engeri gy'olowoozaamu kati, egaba nga amazima gavuddeyo, naawe obadde omanyi bibyo, simanyi ngeri gye kikuleseemu. Weewaawo temubulamu bakola ki, bagamba lwaki mu myaka 22
ndabye kuba waliwo wendabye mu comments ku video eyo ku mukutu ogumu lwaki mu myaka 22 avuddeyo kati mbo bakyalimu ola Thomas bakyabuusabuusa leero aba bwe yakubulira omufirika omukakasa kiba kizibu nnyo nnyo ate kakati abafirika baba bangu nnyo ekyobulimba ate bakibayinga naye ekyamazima ate kyo tebakibayinga tebakikkiriza infact abantu kati bakkiriza nnyo obulimba okusinga ki amazima gambe naye lwaki ssaawa zino nga waliwo ebigenda mu maaso lwaki ssaawa zino naye byonna mu byonna wabanga kiba nga kituufu nga yo yabikola ng'avuddeyo neyeetonda Musumba amusonyiye amusonyiye kuba agambye waliwo onyiri lwagambye luli mu Baluumi 3:23 nti ffenna twagwa okuva mu kisa we all once fall from God's glory ffenna tuli boonoonyi naye olwoka agambye nti ekigenda otwaza abantu mu geyeena si lwakuba nti boonoonyi wabula buteenenya kubanga ffenna twazaalibwa mu kibi tuli boonoonyi naye mbu buli weweenenya repentance mbu brings repair okwenenya kukuleetera okuba nga ozibwa bujja obudaabudibwa n'ofuuka kitonde kijja mukati ekyo kyekigenda osinga otwala abantu mu geyeena buteenenya naye ng'ekyobwonoonyi ekyo kiri nakyo tuli naturale bwonoonyi simanyi oba okawulidde ako naye oba tokawulidde awo simanyi kale Colossians 3:15 kale Bible egamba tusonyiwagane twesabirenga sobola okuba nga tukola ki atuwona ekirungi Ssaalongo wuuyo akkiriza Kristo okubeera omulokozi era mukama w'obulamu bwe ekyo kirungi nnyo waba nga akikoze okuva ku ntobo y'omutima gwe tuba twebaza Mukama okuba nga ategedde ensobi ye ate neyeenenya so simanyi kikyolowooza kweyo ensonga kuba Ssaalongo agambye kati olaba nze kye nakola baakikusibako kakirabika na bino ebigenda mu maaso bino ebiri mu makooti simanyi bino ebiri ku social media biyinza okuba nga nabyo biringa nze binakola abantu nga balowooza bituufu kikyolowooza sooka tuwe comment section yawo kikyolowooza nze kyendowooza nti wekiba kituufu then that is a good step eri Ssaalongo nga ye okuba nga yeenenyeza mu maaso ga Katonda ate n'eri Musumba Kayanja era nakyo kiba kirungi okuba nga aterezeza erinnya lye ng'omuntu so the comment section yenyumidde bagambye kuba kati waliwo bino bisaga kati omuntu ali kwerungiya naye nga ne bannaye abantu mwagala ki what do you want mazima wegabula nti ate tulitegeera amazima galitufuula ab'eddembe ate wegazze mbwa ng'amazima gajjidde mu kaseera nga lwe bigenda mu maaso gandibanga amazima ago galabika gali backed by gifts neŋŋamba bannaaye bannayuganda naye mu byonna okusonyiwagana kintu kikulu nnyo tusonyiwagane twesabire fekka na fekka kuba ate eri muntu mutuukirivu ate atiibwa okwogerwako bagamba balina abantu beboogera mbu yazaalibwa teyavaayo mu lweba yafiirawo which means nti n'oba wenkana otya n'oba olinya erinnya eryenkana litya bajja kukwogerako olaba omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni Tiibu Jjajja Tiibu bamwogerako bamwogerako teri gwe batoogerako opposition leader mu Uganda bamwogerako Yesu yennyini kabaka w'abakabaka yatonda eggulu n'ensi bamunywerako obusera n'amandaazi akuba yagamba Yesu ye cannot be mocked era oyo abikola asasulwa olaba oyogera ku president n'osasulwa n'ogera n'olambulako oluzira afaanana atya naye ate kati kabaka w'abakabaka so kusonyiwagana kintu kikulu nnyo ate gwe atya okwogerwako simanyi oba onoomalako kuba kati enensi mwe tuli bannaayi okwogerwako kuyitiridde omulyolyomi jjukira asemberera ebiro
oba ali mu biro byagenda okuba nga akola n'amaanyi okuba nga asuula n'okubuza abantu. So ke akatambi akatambudde akalese abantu nga beebuuza ebibuuzo, buli omu atambula tategeera byayogera. Tubagamba ate oli atambuza yayogeza nti weno tonnakalaba nti ki eyakweka omwenge mu nnyumba ya pasitaani Kayanja avuddeyo n'amwetondera. Kirungi nnyo wetwezuula nti nina kye nakolako nenzija ne nkugamba nsonyiwa, ate era kiba kirungi nnyo naawe nonsonyiwa kuba waliwo abantu n'obogera n'omugamba naye am sorry agamba ndeka nesonyiwa kola byesaaka kuddamu kulabako genda ku kyewankola sisobola kusonyiwa oba simala nagasonyiwa oba nagamba nakwesonyiwa dda sikusonyiye nembu nakwesonyiwa dda. So andowooza kisinzira buli muntu level gy'aliko mu Kristo. Weewaawo okusonyiwa si kyangu, okusonyiwa it is a grace, kisa. Kuba waliyo omuntu ekintu kyasobola okukola muganda wange n'owulira nga zibuuseeko nga tesobola na kugatta naye tusonyiwagane, tusabirigane tusobole okuba nga tuwona. Kuba ffenna tulina missoni emu yakusikira bulamu obutaggwaawo, aye ne sitaani alina missoni emu yakutubuza, yakutuyawulayawulamu. So giga mawulire agavudde ku Erubaga ku Miracle Center Cathedral Saalongo bambe weyevudde aze ne famire ye aze ne famire ye naga bannaye mujje mumperekereko bansonyiwe mu lwatu lwammwe n'ensi yonna ng'eraba. Anyway ekyo nkikomezaawo. Comment section yo ejja tubuulira ki kyolowooza ekyo kiba kituufu ndowooza ojja kutegeera nti waliwo ebintu ebimu nga bawaayiriza nga naawe omanyi ebintu ebakuwaayiriza naye nga gomanye ekituufu naye n'obanga ataliyo ne boogera ololeka ensi neyogera byekolaki byeyagala oba ne boogera ebituufu era nga tolina kyakola era olina kusirika. Manyi waliwo bayinza okwogerako ekintu nga gwe mundu omanyi kituufu naye n'ogamba we naddamu ngenda kusajjula embeera kati kambe nga ataliyo. Manyi okusirika nakyo kyakulwanyisa kya Bwakatonda ate kyakulwanyisa kyamaanyi nnyo mu nsi ey'Obwakatonda. Kale comment section yo mwe tugenda okuba nga ate tusoma biki byolowooza. Wamma nawe funa Yesu nga Saalongo wali tulabye ng'afuna Yesu nawe gamba Yesu nkwebaza olw'obulamu bwange kyenva mbukuwa obeere omulokozi era mukama waabwo musaasire obutali butuukirivu bwange naze n'omusaayi gw'ontukuze okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina ddala. Kale kaneetoolemuko katono wenkomawo bingi bye tugenda okuba nga ate twogerako. Shalom. Webale kulaba There is still hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 075 31 14 47 oba ku 076 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eyatishitv74@gmail.com. Eno ye There is still hope. Chano Yesubi.